Okay, balamusizzaako nembebaza abalabe ba Lugonvu Vizi Show mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu nyongera okuyozaayoza bannyinaffe baganda baffe bamaama baffe abantu baffe abamazeeko omwaka 2023 mu buwanguzi n'enteekateeka yaffe ya Lugonvu Vizi Show Model Village Project yabadde ya njawulo. Tujja kwetonda twali tusuubira nti obaolyawo ku lunaku olw'omukaaga tujja kumaliriza kyagaanya abantu nga bangi ne tuddayo ku lunaku olwa Sunday buli yafunye plot ye mwebale nnyo mwebalire ddala twasobodde okufuula abantu abasuba mu 300 ba landlord. Enteekateeka eno twagitandika omwezi gwali gwa kutaano abazze batugoberera twatandika n'akakadde kamu n'ekitundu tujja nga tusonda emitwalo 5 paka lwe twatuuse ku buwanguzi ne tufuna abantu 365 abafuuse ba landlord mu kibuga kyaffe ekipya ekya Buwama. Muyogeyoge bingi ebyabaddewo ebibuuzo bibadde bingi oluvannyuma lw'okulangirira Model Village Project Season 2 ey'omwaka 2024 nga bangi beebuuza bibeera bitya babikola bitya kitutandikirawa. Nakkiriza nti ebibuuzo bingi abantu bangi bali willing ate njagala okusooka okuyozaayoza n'okwebaza abatwegasseeko edda. Tunagenda okumalako wiiki eno nzikiriza okuba nti obuulyawo tujja kubanga tuwunzika. Twabategeezezza nti omuwendo gwe twagala kugenda kuba limited twetaaga abantu 200 of which nti ennamba esinga emaze okujjula. Bwe tukola ekintu kino abantu bangi nga twandibadde ba landlord naye olw'okuba kituzibuwalira okukwata ssente ezamu buli ssente gy'okwata efuna ebizibu ne tuteekawo enteekateeka nti omuntu atasasula mpola mpola. Ku mulundi guno twasazeewo olw'okuba tugenda kuba n'abantu bangi tutandika n'obukadde 2,500. Tutandika n'obukadde 2,500. Buli mwezi n'osasula akakadde kamu kamu. Kitegeeza nti tugenda sasula omwezi ogwa January, February, March, April paka mwezi gwa kuna we tugenda okukoma. Bw'ogatta obukadde obuna ne buno obukadde 2,500 bwe bukadde 6.5 ogenda funa ploti 5 ku 10 nga yakyapa ku bukadde 6.5 naye ng'ozze ogisasulira kakadde kamu kamu tujja fuluma mwezi gwa 6 nga buli kimu kiwedde. Ebibuuzo bibadde bingi. Ettaka eryo libeera lyaki? Liba lya byapa. Tugenda kubeerawa? This time around twabadde mu tawuni y'e Buwama tuli kilomita 2 kitundu okuva mu tawuni y'e Buwama era ne ku mulundi guno tugenda kubeera mu kitundu kyekimu tawuni y'e Buwama kubanga tatunulidde nti oboolyawo abantu baffe okubafulira ebifo ng'asobola okubeerawo n'akola n'okukolera ewantu waawo bye bimu ku bitundu oboolya betunulira ku Masaka Road ebikula ku misinde emiyitirivu. Ebibuuzo bibadde bingi ebimbuuzibwa naye amazima amatuufu nze ndi just a pioneer mu nteekateeka eno mbakulembera mu bukulembezi ndi ogwange gwa bakulemberamu naye waliwo coordinator atukwanaganya abeewandiisiza be twabadde nabo mu season 1 nga mukomyewo mu season 2 tubaaniriza abo bo tebatusumbuye nnyo tebatumenye nnyo enteekateeka bagimanyi naye waliwo abapya nga gwe mulundi ogusoose ne season 1 nga teyagimanyaako yalabiddeawo abantu bangi kyalo kiramba buli omu agamba nti wano wenfunye nga buza byabadde bitya. Essimu gy'ogenda okukozesa mulongo 2 Barbara ye mukwanaganya waffe era gwe tweyambisa otukolera ku mulimu ogwo olw'ensonga nti ojja kubeera Lugonvu ng'ali bize. Ogaye Lugonvu njagala kumpandiisa njagala kujja njagala kusasula ssente nga Lugonvu ali bize. Tukozesa mulongo 2 Barbara yatuyambako ku ssimu ya 0700 37 no 0700 63 3 essimu ya 0700 63 3 enteekateeka eyo bwetyo bweri tugenda kufuluma mwezi gujja kuba gwa 6 naye mu kufuluma mwezi ogw'omukaaga tugenda kuba tusasula akakadde kamu kamu okutuuka omwezi ogwokuna we guggweerako. Omwezi ogwokutaano gubeera gwa kussaamu makubo gubeera gwa kukola ku paperwork gubeera gwa kukola ku byapa. Omwezi ogw'omukaaga tubeere nga tufuluma mu butongole. N'olwekyo ababadde balina bye beebuuza essimu ejja kuyamba nnyo eya 0700 63 3 yessimu gy'ogenda okweyambisa bw'oba ng'olina kye weebuuza. Model Village Project Season 2 bwetyo bwe yatandikidde mu maanyi ate neewandiisa nga wandyagadde okugyegattako
tukwaniriza akyetaaga okulaba ebitambula linda bannojja kubalaba nga bafuluma nga bw'oyiga paka lwonaga nti nange mbitegedde kanyingire omukisa bwe gunaabanga gukola ki bwe gunaabanga gukyaliwo. Nsuubira okuba nti nyinyonyodde bulungi naye nga nziramu okuyozayoza nziramu okwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala n'okuba nga twebaza ab'eŋŋanda abakiikiridde abantu abatabaddewo waliwo abantu abali bweru wa Uganda nti kakati nyinza kukola ntya percentage esinga gye twabadde nayo almost 60% oba 70% babadde ba representatives nga bakiikiridde baŋŋanda zaabwe abatali mu ggwanga. Ababadde nga bali wano mu Uganda bangi babadde beebuza enkola neekola ku bantu ki ku buli muntu kobeere ng'oli mu Uganda ekola ku bantu abakola mirimu ki buli muntu kasitoba ng'osobola okusasula akakadde kamu buli mwezi okumala emyezi ena naye ng'omwezi ogwa Desemba gwe tutandika otandika n'obukadde 2,500. Bw'obanga tokitegedde kubira mulongo babirye omugambe nti neetaaga okunnyonnyolwamu wano ku 0700 63 63 37. Mbagaliza buwanguzi ate n'abo abatuuse ku buwanguzi ba landlord ne ba landladies muyogeyoge katunoonye ssente z'okuzimba. Waliwo abaatwegaseeko abaga nti ate kaakati nange nnyingidde buto biri bye nafunye nabifunye kati neetaaga ebirala. Nammwe tubaaniriza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu kambagaliza birungi birere kambagaliza okumalako omwaka obulungi. Ojja kwebuuza nti tuyingira paka ddi enteekateeka yaffe twatandise okuwandiisa ku lunaku olw'omukaaga tugenda kukoma ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Desemba mu working days kitegeeza nti tulina wiiki eno ne wiiki ejja. Wabula ekyenjawulo kye tulina mwatunyigira ku feezi esooka mwatugambye tulina wiiki 2 kaakati ate nze muŋŋambye mujjudde omuwendo gwaffe bwe guggwayo ne bwe guggwayo olwaleero awo we tukoma ne bwe guggwayo enkya awo we tukoma kyokka ku nkomerero y'omwaka guno ne bwe tuba n'abantu 150 wadde tageti y'abantu 200 era tugenda n'abo 150 kyekyenjawulo kye tulina. Mubeere bulungi mweraba. Bwire essanyu nnyo kubanga abasinga babadde badawutinga Mr. Lugonvu naye nze ndi mujulizi kubanga nfunye ekyange kino kyekirabo kyange eky'omwaka 2023 kubanga ndi musanyufu nnyo bamuvumanga nnyo ku YouTube ku TikTok Lugonvu mufere naye am the witness kubanga kati ngenda simba biryowa byange ku ttaka lyange. Lugonvu show mbazaamu essubi ate mwesige Lugonvu kubanga kyakola kye kiriyo atandikira ayamba bana batandikira abatalina ssubi lya kufuna ttaka kitegeera kati nze nsaba bonna badawutinga Lugonvu saga mudawutinge kubanga kati nze mujulizi nze mbale sirina ttaka lyonna tubadde tusevinga nga $5,000 buli mwezi naye twatandika n'akamu kitundu twatandika mu mwezi gwa kutaano. Nnyo kubanga nze asinze n'okusanyuka bambuuza n'okumbuuza ne bagamba naye nga ggwe osanyuse nnyo kubanga si kyangu kyo kyekituufu mu myaka gino emito omuntu oli mu myaka 26 ofunye ettaka liryo si kyangu kati mu gavumenti ya leero. Manya gange nze Serwadda Joshua. Entandikwa yakyo mukulu Lugonvu yajja n'atuguza ebirowoozo n'atugamba ayina ettaka. Omuntu yenna asobola okutandika ne miliyoni y'essente emu n'ekitundu ali wiringi nga awulira yali agadde ekirowoozo kye waddembe okumwegattako. Ekirowoozo ekyo twakigula olw'ensonga nti bwe tubeera ebweru eyo ssente sinnyangu kukwata mulundi gumu ne zikola ekyo ky'oba oyagala. Twalabanga mukulu Lugonvu okwogera ekyo ekintu aba alina kyatwongerako ky'amaanyi nnyo. Era twagula ebirowoozo bye twatandika n'akakadde kamu n'ekitundu tusevingidde endowooza emyezi 5 tubadde tuwa $50,000 buli mwezi era poloti yange yeeno 49 ngifunye ekyapa kyange ngenda nakyo mba simubanja. Ndi musanyufu nnyo n'enteekateeka eno kubanga tuli kibuga okusinziira ku kyendaba wano abantu 300 something. Ndi mumativu nti tugenda kubeera n'enkulaakulana ey'amaanyi kubanga eno tawuni kibuga kiramba. Abalabi ba Lugonvu show mbagumya kimu nti ebintu bya ddala. Mukulu Lugonvu musajja mwesigwa era atubeereddewo nga ffe bankuba kyeyo agezezzaako nnyo okutusitula
bangi abaana abali eyo bakoze naye tebasobodde kusiŋŋaana bye baagula naye nze ndi musanyufu kuba nakomyewo era omukolo ngubaddemu poloti empeereddwa. Mami wange Nasila Harriet ndi musanyufu nnyo okulaba maama ng'otuuse kukula lino. Ndi musanyufu nnyo nga nkwebaza mami weebala okola jjojje Mukama akuwa omukisa. Amiina. Ne Lugonvu aze kagundi nga gundi naye njebaza mwebale nnyo okubeera b'amazima. Oyita obuzisho nebaza nnyo okubeera b'amazima bambi ne tumutubeererawo abantu abawansi tubeebaza nnyo gye mujje temujjanga okwo Mukama abawo omukisa. Amanya mpitibwa Sesanga Patrick nze omu akiikiridde Silvia Nasereko. Tutuuse ku makula ge twali tulowooza nti tunaagatuukako naye nga tusobodde ogatuukako. Buli nsonga etambudde bulungi, obudde bulungi, akasana kaase bulungi, embeera nnungi, tewali buzibu tufunye, tutambudde bulungi era tukyongera ogenda mu maaso. So epoloti yaffe yeeno tugifunye bulungi. Twatuuse bulungi buli kimu kiri fine. Ebyokulya bitulinze, ebyokunywa bitulinze. Bakyagaba amapoloti abaafana bakufuna agaabwe bagafunye naffe yaffe tumaze okugifuna yeeno wano bandu ezijolaba wano. Tutaddemu omuye vakedo, tutaddemu omulamula gye tusimbisize mabbali. Phase 2 eya 2024 ngene badde 2023 abantu badde bagula poloti ya 5 ku 10 ku bukadde 5. Kadi phase 2 bagenda gula 5 ku 10 ku milioni 6 n'ekitundu. Kitegeeza nti wano ekyalo kyonna eggombola yonna erafuuka estate. Nsaba okutegeeza n'okuyita n'abaana enzaalwa abali ku kyalo kuno, abaana abali mu kutambula obutambuzi naye nga n'abakadde baabwe tebalina bagenda kubateeka. Muleme kkayanira bintu by'abakadde bammwe. Sasula ssente mpolampola Kakadde kamu ofune poloti eyiyo, oleme kulinda mukadde okufa ate ogaba n'ebintu ate mu bikayanira ate mu bitunde. Mwami Lugonvu enteekateeka gy'aleese phase 2 n'okuba tetwamanya phase 1 eya 2023 ne 2024 tugitegedde. Buli muntu yenna twenyigiremu kuba ettaka likyali ddene ligenda kutuyamba mu bintu bingi okulaba nga tukyusa obulamu mu ngeri ey'enjawulo. Ng'omukulembeze ogwange guba gwakutta ku liiso lw'abatuuze bange ogwange guba gwakutta ku liiso. No savuli ennyini oyo yenna yasubwa nsaba luutu eddako tasubwa. Abasajja ba mazima simanyi kumanya kuba ekirooto kyange kyakubeera ku kkubo era bulijjo nsaba ne singa bannaye nfuna ku kkubo naye omusajja ampadde ewantu miliyoni 5 mu emitwalo 7 ewantu wa miliyoni 15 fundewo miliyoni zimeka 5 miliyoni 5 nga n'ekyapa kyange nkiyina bannaye.